Owekitiibwa atwala ebbendebendo ly'Obuwarabu omwami Sheikh Abbas Suuga, abavudde ku embasi, abakungu okuva mu Central Government ne mu Buganda, tubaaniriza nate era mu kifo kino ekirungi bwe kiti, ensi ey'omuwendo mu kibuga Dubai, nga omwogezi bw'ayogedde nti ensi ezimbiddwa ku bitundu 7 omuli Abu Dhabi nga yekulira ye capital, ne kuddako Dubai ekibuga ekimanyikiddwa n'ebyobusuubuzi, Sharjah netwala ekifo eky'ebyokusoma, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Al Quwain, byebitundu 7 ebikola United Arab Emirates. Kyekifo kino mwoli olwaleero tuli basanyu lya nsusso nnyo okuba naawe mu kaseera kano akawungezi kano akalungi bwe kati. Tubadde tetukisuubira ebbanga lyonna nti tuyinza okubeera ne maama Nabagereka, naye kano kabonero akalaga nti Nabagereka bw'abanga atuuse mu kitundu kino, oboolyawo ne Ssaabasajja ali mu koona anaatera okujja. Mu mbeera zaffe wano maama Nabagereka, ebintu byaffe tubikwatira wamu. Omwaka guli twalina eŋŋombo y'okwegatta ng'Abannayuganda, kyensuubira nti twakituukako, era yeŋŋombo buli mwaka tubeera n'eŋŋombo, naye omwaka ogwo twalina eŋŋombo y'okuba nti twegatta tubeeko ne kyetwekolera ng'Abannayuganda, naffe eddoboozi lyaffe lisituke, era nsuubira nti eddoboozi lyaffe lyatuuka wala nnyo olw'okwegatta okwo kwe tulina olwaleero. Era ne tukiraba nti bwe tuba nga tweyawudde kiyinza okutuleetera obuzibu obutagenda wala, ate nga twagala tutuuke wala nnyo. Kale ne tusalawo tutambulire wamu mu kwegatta, ate ng'okwegatta mwe muli amaanyi. Ne tukkiriziganya ebitwawula bitwawule mu bikolwa, naye ate tebitwawula mu mitima. Era abantu boolaba wano ebikolwa biyinza okwawukana, naye ate emitima gyabwe giri wamu. Amakulu twegattira ku ebyo ebisoboka, era tetukkiriza bintu bitwawula. Kasabira nga bitwawulira e Kampala oba Uganda, wano tetukkiriza bibeere nga bitwawula, era tubeera wamu ffenna nga bw'otulaba. Ojja kuwulira ennimi ez'enjawulo, olabe ne kkala ez'enjawulo, naye ng'ate emitima gyabwe giri wamu. Maama Nabagereka, ennyumba eno ekuŋŋaanyiddwamu abantu ab'enjawulo bangi. Ku kakiiko kwe tutuula kubeerako abantu bangi nnyo, kubanga Emirates zino 7 zikiikirirwa abantu ab'enjawulo, naye bajja mu bifaananyi eby'enjawulo, mu madiini ag'enjawulo, naye olw'okuba nti tunyweza obumu, era kyekyo lwaki olwaleero olaba ng'enju eno teriimu Baganda bokka, wabula erimu n'abantu abalala abavudde mu mawanga amalala, kubanga Buganda emanyikiddwa mu kwaniriza abantu, era bye tukubiriza abantu bwe tuba tugenzeeyo nti bajje bakyalireko ewaffe e Buganda ne Uganda, balabe abantu bwe bafaanana n'emitima emyanjulukufu eri abantu. Mu nkuŋŋaana zaffe maama, tukubiriza abavubuka okuba nti beekulaakulanya. Ogwo gwe gubadde omusingi gwaffe oba moto yaffe ey'omwaka guno, okukuza ebyenkulaakulanya ng'omuntu omu, n'okukuza ebyenkulaakulanya mu Buganda, Omuganda gy'ava, oba ne mu Uganda yonna ng'ensi bw'efaanana. Ekyo tugezaako nnyo okukubiriza abavubuka obutava ku mulamwa bwe baba nga bazze wano. Bangi batambula ne bava ewaabwe ne bagenda walala ne beerabira ki ekyabatwala, naye ate ffe tugezaako okubakubiriza nti temuva ku mulamwa, tujjukire ki kye tuliko oba ki ekyatuleeta wano. Ekyokusatu, maama Nabagereka, abantu bano bali mu myaka gye tuyita emyaka egy'obuvubuka, emyaka egiyinza okuba emirungi singa tugikutte bulungi, ate emyaka egy'obulabe singa tuba nga tugiwadde kitiibwa oba tetugiwadde mwagaanya. Abavubuka abangi ebiseera ebisinga tebalina mirimu, naye bw'oba nga otudde mu ntebe olina okubayiiyiza babeere n'emirimu, ofune emigaso gyabwe n'amaanyi gaabwe. Bw'oluba onoobawa okukola n'afuna ekyokulya, bajja kusobola okufumbiragana, bazaale n'abaana, bazimbe n'akayimba, babeerewo. Amaanyi ago gwe nga omukulembeze ogaganyulwemu. Naye bw'onooba tosobodde ekyo, amaanyi gaabwe bajja kugakyusa ate babeere nga bakulwanyisa.
kale ffe tugezaako okubazimba mu mbeera eyo ng'abavubuka ne tubanoonyeza biki bye bandikoze oba oliawo amaanyi ago tugafunemu mu bavubuka abo. Ekirala kye tukubiriza kwe kuba nti bwe twajja kuno twajja okunoonya ensimbi n'okugatta emikwano egyo maama tekitugasa ffekka, tugikwana nga tugyekwanira ate nekikwanira Buganda ate nekikwanira n'eggwanga lyaffe Uganda. Era tukubiriza ababa basobodde okufuna ba investors okubatwala e Uganda basige oba bateekeyo companies eri bannaffe abatasobola kujja wano babeere nga ate bakolera e Uganda n'ensi yaffe nayo ebeere ng'efunamu. Nze naawe okunoonyeza Uganda ba investors kitukakatako, naye ate olwaleero ensi bwe twogerera eri monitare era tujja kuba tukyogerako ne ambassador okulaba nga omuntu oyo bw'aba asobodde okufuna afuna investor okumutwala e Uganda asiimibwa atya, yembeera olwaleero abantu bano gye boogereramu, kubanga ajja kuga nti nze mulina naye njagala twogere mu mbeera bweziti ne bweziti. Kale omuntu oyo asaana naye abeere nga aweebwa embeera efaanaganako nga ey'akasiimo. Ekyokubiri ekisembayo mu byonna, ku kakiiko tutulako abantu bangi nnyo, akakiiko akatwala olw'okuba nti ensi mwe tuli bannayuganda bangi nnyo, tugenda kusukka emitwalo 6 egy'abannayuganda abakolera kuno, abasinga batuula nnyo mu Dubai n'ekitundu ekiddako ekya Bugombe n'ekya Sharjah. Ebitundu ebirala birina abannayuganda batono, naye tuli mu mitwalo 6 egimanyikiddwa, nga kitegeeza nti waliwo omuwendo omulala nga teguli registered. Abantu abo bangi nnyo era balina bye bakola bingi nnyo ku ekonome ya Uganda oba ey'ensi yaffe. Kale ekyo kituwa essuubi nti oba oliawo abannayuganda abali wano balina ettaffaali oba ettoffaali ddene nnyo libagatta ku ekonome ya Uganda. Ekyo bannayuganda bali wano muyinza okukikubirako mu ngalo. Nze mbyayo n'okwebaza okwenjawulo eri bannaffe abasobodde okuba nti bateeka ensimbi ku mukolo guno, n'abo abasobola okuleeta baganda baffe ne bannyinaffe okukola okubajja e Uganda ne babayiiza ekirala nga KHM we bali wano, babayiiza balabe nga bafuna kye bakola. Naye kyembasaba mu nsonga eyo nga mukola omulimu ogwo mukendeeze ku bisale ne bannaffe abatasobola muwendo guli omunene babeere nga bafuna bayita. Ekirala kyembasaba bwe muba nga mutunda kampani zammwe eri e Uganda nga muleeta abantu mugezengako okubabuulira amazima. Bwe mubabuulira amazima naffe tufuna obwangu ebyo gye tuli. Naye tufuna ebizibu bingi nnyo nga mubalimbye ate ffe netandika okutaggulula ebirimbo. Oluusi bwe munaayogera amazima ago, buli w'oyogera amazima gayamba okusevinga obudde bw'onoomala ng'ogunjulula amazima obulimbo obwo. Kale mubabuulira nga amazima bajje nga bakimanyi. Bansabye nti nkyogere mu Luzungu ne mu Luwarabu balwagadde. My last point was to thank the companies that bring our brothers and sisters from Uganda to find for them to get job opportunities here in UAE. Like a case in point is KHM, who are recruiting drivers and security guards from Uganda. We thank you for that. You are doing a great job for them and for the country as in general. But our humble appeal is for the prices and the prices that you quote for them, try to reduce for them so that we get a big number of Ugandans coming here to find these job opportunities that you provide for them. And secondly, when you are selling off your offers that you have to our Ugandans in Uganda, try to tell them the truth, that this is what is in the market. You are going to earn 2 million, and exactly it should be 2 million. But someone comes from Uganda where you quoted 2 million and reaches here and is getting 800 dirhams. Those are some few cases that we are having on our tables actually right now. And then try to tell them the truth about their working hours. Some agreements are showing 8 hours, and when they reach here, they're working almost 15 hours. So these are things that we are suffering. If you help us in that way, then we shall move on in a very smooth way. Thank you so much. Nebaza okumpuliriza.
akakiiko katuulako abantu bangi nnyo mu Luwarabu nalwo balwagadde bagambye nti omuntu bw'aba asobola okutegeera Oluganda n'ate n'awulira n'Oluzungu kitegeeza nti Oluwarabu aba alutegeera. Thank you so much. Mbebaza Nabagereka tukwaniriza mu kitundu kino tuli besiimu nnyo si bangi basobola okukyaza omugenyi gwe tulina olwaleero ffe Katonda balonzeewo omwaka guno nsaba munegatteko mu ssanyu luno lyange ly'endigo. So tweyanze mwongere mu ngalo chairman president si chairman president AUU Uganda Association of Ugandans in UAE. Mama kaleseyo kabadde kamu abazungu bali ndi underpay abantu baffe ne kali kagambe passport z'abaana baki bazikwata kabagambe mu Luzungu bazibawe. It's a request from the MC that the passports for the workers that you have, release them to at least a worker has to be with his or her own passport. Actually, it is a rule in the UAE that all employees have to own their own passport. Nobody should own someone else's passport. Thank you so much. Era munagamba sina kyembakolette nange munkubireko omungalo. Maama gwe mukisa abantu ba Uganda bwe bajja embuga ne basaba mubeerewo ezo ensonga ze baba baagala zituuke nti ab'Emmengo nabo bazibagamba bazimanyi. Tweyanza mukama wange Freeman Kimba bigambo ebitonotono n'oluvannyuma twanirize omukungu Freeman John Kimba. Mama Nabagereka sebo ambassador waffe owekitiibwa omubaka Abbas Nsubuga sebo ssentebe wa na Uganda mu UAE abakungu ku lukiiko lwa owekitiibwa Abbas Nsubuga abakulu betwayise nabo okuva mu Uganda basebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okubalaba kambasabe mudde muwanirize ku Mama Nabagereka. Mama tusanyuse nnyo okulaba okuyaayana kwaliwo okumala omubaka oyo bwe yafuna obukulu obwo nga Ssaabasajja asiimye naye kimaze ne kituukirira ku Mama si ono gwe mulabako basebo ne bannyabo nayitibwa olukiiko oluteesiteesi mu biti bibiri. Ekisooka nga ssentebe wa Buganda Twezimbe, ekyokubiri nga omusuubuzi alina emyaka nga tegigenderedde nnyo naye nga Mukama ambedde. Ebyo byali bigambo byabwe era ne baŋŋamba nti abantu b'ogenda okwogereramu ate ng'ekirungi mukimanyi mbamanyi nti ba myaka egyo abakyayaayaana okutuuka ku ddala lyentuuseeko. Kakati kambasabe mutege amatu. Mama Nabagereka okusooka njagala okwebaza omubaka webale nnyo webalire ddala. Enfunda ziri bbiri guno gwe gwokusatu. Okusooka twajja ne Katikkiro wa Buganda mu nteekateeka y'ettoffaali era omubaka oyo yali musaale okukumaakuma banne ne bawaayo ettoffaali era ebyakolwa. Webale nnyo webalire ddala. Omulundi ogwokubiri mu nteekateeka efaana bweti Mama twajja wano n'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda era omubaka wamu ne banne ne bakuŋŋaanya bannaffe bano bonna boolaba. Ssebo omubaka njagala okwebaza ennyo webale nnyo webalire ddala. Basebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza ebigambo bino. Mumanyi bulungi
lwaki mwasalawo okuva e Uganda ne mujja wano. Ekisooka, ewaffe abaana bangi mumaze okusoma, bangi musomye naye ng'emirimu tegiriiyo. Wakati awo bwe tujja eno ebintu bingi ebibaawo. Ekisooka, tujja nga tuli bamalirivu nga tuzze okukola, naye bannayuganda oba abantu ba Ssaabasajja ebintu bino 11 bye ŋŋenda okwogerako okulaba nga tuwongera okuzimba obwongo bwaffe tusobole okwekulaakulanya. Ekisookera ddala, ekigambo mpisa kikulu nnyo. Nze ayimiridde wano ewaffe e Uganda nkozesa abakozi abasukka mu 300 mu mirimu egy'enjawulo, naye ekintu kye tusinza okufunamu obuzibu, abavubuka empisa temuzisudde omuguluka. Abaana abakozi okeera enkya ne muteekawo amateeka n'omugamba nti ku ssaawa 1:30 zisaawa zotuukako ku mulimu, ssaawa 12 zolina okuva ku mulimu. Naye olw'okuba nti tetukyassaamu mirimu gyaffe kitiibwa, bangi kuffe essaawa 1:30 tetuzituuka, n'otuuka ssaawa 2 supervisor oba manager wo n'akugambako n'omuddamu nga bw'oyagadde. Bannange bassebo ne bannyabo, teri ajja kusigaza mulimu nga talina mpisa. Ekigambo mpisa, bannaffe abazungu bano mubalabanga batalina mpisa, naye bagondera amateeka ku mirimu. Munankakasa bwe mumala okuva ewaffe ne mujja eno, amateeka gano mugagondera, era ne bagamba nti ku ssaawa 2 otekubanga otuuse ku mulimu era n'otuukayo. Naye ewaffe Uganda ebintu birimu bizibuzibu. Kakati bassebo ne bannyabo mbasaba, nze ng'omukozesa, ekigambo mpisa ku mirimu, engeri gye tuddamu bakama baffe, engeri gye tukwatamu ebintu byaffe, engeri gye twanirizamu bakasitoma oba abantu ababazze gye tuli mu mbeera eyo, nga bimanyi obulungi Buganda yazimbibwa ku mpisa era kyatufuula abetutumu. Era y'ensonga lwaki nti Buganda ne Uganda naddala Buganda twogerwako ng'abantu abaaniriza abantu abalala. Kigambo mpisa. Bassebo ne bannyabo mbasaba, eno gye muli empisa ennungi ezo, omuntu alina empisa gwe bakuza ku mulimu. Omuntu alina empisa bakama be gwe basembeza. Kale nno mbasaba bassebo ne bannyabo baganda bange, tubeere n'empisa. Nze nina bakama bange benkola nabo aba Bidco Uganda Limited. Natandika nabo nga nakamala okusoma emyaka 3. Jalinga ngena mu 2003 nali muvubuka mutonga sente siina, naye olw'okuba nti ndi mugunjule nagenda mu bayindi namwe wano be mukolamu wano ne batandika nga nina emyaka mitonotono. Naye can you imagine ne bampa ebbanja lya 1 billion okuva mu 2003 nga siinaawo wadde ne kyembawadde. Naye olw'okuba nti nakulira mu nnono ez'okubeera nti nina empisa, manyi nti ekitali kyange kibaako nnyini waakyo, nsobodde okukolagana nabo okutuuka olwaleero. Yensonga lwaki neegombebwa, yensonga lwaki nsobola okuweereza. Omubaka nampita nangamba jangu sede nesizinoonyeza mu kiwato kubanga weziri, naye nga ekikulu kya byonna ekigambo mpisa ku mirimu nabo betuwangala nabo mbasaba tutwale ng'ensonga. Ensonga ey'okubiri, obwesimbu, integrity. Abavubuka omulembe guno tetukyazimba mannya gaffe gweramu eyo, tetwagala kumanya. Omuntu yenna anazimba obwesimbu, integrity, ateekwa okussa mu bakulembeze ekitiibwa, ateekwa okussamu abo abamusingako ekitiibwa. Naye olwaleero luno osanga omuvubuka nga awalabanya abantu abakulu noga nti nolaba nga ebigambo oluusi byayisa mu kamwa si bye biibyo. Ekigambo okulaakulana kutambula ne integrity. Nti nze bwe nabeera nga nina bakasitomazi benkolagana nabo nembeera nga mbatwala ng'ekitagasa bajja kunvaako. We are in a free world, mulimu competition.
kakati gwe omuntu munnayuganda ali mu UAE okoze eki okubeera ng'ozimba erinnya lyo ku mulimu gy'okola? Kubanga omuntu akkiririza mu bwesimbu oyo gwe bakuza ku mulimu yoyo agaggawala emikisa gwe gyeyunira, kubanga abantu abo mubalaba bw'obanga tolina nga tofubye kulaba nti obeera mwesimbu tasobola kukusembeza. N'olwekyo mbasaba bassebo ne bannyabo tufube nnyo okubeera nti empisa ennungi ezo omuli integrity n'ebirala tubeere nga neeno tuzireetayo lyekuba erimu ku makubo ge tujja okuyitamu okulaba nga tukulaakulana. Ensonga eyokusatu, ekigambo obuvunaanyizibwa tetukyakitwala nga nsonga. Kambawo ekyokulabirako olwaleero luno obuvunaanyizibwa responsibility. Kambawo ekyokulabirako olwaleero luno ffe abavubuka b'omulembe guno okwawukanako ne bajjajjaffe ekigambo obuvunaanyizibwa twakivaako. Ogenda n'olaba nga bakuwadde emirimu ovudde mu Uganda n'ojja eno okole, abakulu abo ne bakugamba ogenda kukola kino, ogenda kukola kino, ogenda kukola kino. Naye wakati awo bangi nabo mubamanyi bye mukozesa, oli n'omulaba abadde akeera n'asigala nga takeera, gw'obadde ogamba kola kino n'atakikola, gw'ogamba nti bala ebintu bino obiteeke wano, ebyo byonna tebaagala bikola. Kakati abavubuka ne tugenda kugaggawala nga tuzimba Buganda ey'enkya gye tulubiridde ku ntikko, abantu twetaaga tubeere ab'obuvunaanyizibwa. Njagala okwebaza mukyala Sarah Kanyike ono, Deputy Lord Mayor. Maze ekiseera nga mulaba, naye omukyala okubeera nga awangalidde mu kifo ekyo yasooka kubeera kansala, n'amala n'abeera Deputy Lord Mayor, n'akomawo n'abeera Speaker. Ebifo ebyo byonna babiwa abantu bali responsible, abantu abatuukiriza obuvunaanyizibwa obwo baweereddwa. Mayor Johnson Muyanja Ssenyonga nze namuwulira nga ndi muvubuka muto nga nkyalina ku university, naye nga yakulira abavubuka mu disitulikiti y'e Mukono, naye okuva olwo n'agenda ku bwa Mayor. In fact olwaleero luno MP, naye nga abantu ekya MP tebakimanyi bamujjuukirira ku kya Mayor Nimbye. Mayor w'e Mukono sebo weebale nnyo, weebalire ddala. Nobeera ng'ogeze mu parliament ekisanja ekisooka ne bagamba nti Buganda Parliamentary Caucus beera ssentebe waffe, nga oli ababaddeyo ebisanja bagoberera entambula yo bw'ozootambula. Mbasaba basebo ne bannyabo baganda bange ne bannyinaze tubeere ab'obuvunaanyizibwa. Ensi eno tujja giwangula. Ekizibu ekirala kye tufunye mu Uganda, abavubuka tetukyagondera mateeka. Nze kambawo ekyokulabirako, ffe abakozesa n'abakola emirimu tugondera amateeka we tuba tubadde, era ng'onooyagala okugaggawala sooka ogondere amateeka mu nsi yonna w'oli. Nga bwe mulaba wano mu UAE nti omuntu tasobola kusala n'ayita muddo, negenda e Kampala olabe. Nga bw'olaba n'ogamba nti kati nina kusalira mu zebra crossing, kyekiri eno, naye ate bwe tudde ewaffe it is the opposite. Lwaki? Tugondere bannanga amateeka. Kambawo ekyokulabirako, waliyo ensi nga Switzerland. Switzerland balina emyezi 4 mwe bakolera emirimu gyabwe. Emyezi omulala 8 babeera mu budde obuzibu ennyo. Oke babamu ne bebakolera naye nga bye bitono ennyo. Naye balina ebintu 3 bye mbamanyiiko. Bina, ekisooka, Switzerland y'ensi esingamu emirembe mu nsi yonna. Naye ekyo mukimanyi lwaki kijja? Nti abantu bayo bassa ekitiibwa mu mateeka agafuga eggwanga. Ekyokubiri, be basinga okukola mu myezi egy'ena, be basinga okukola amata agasinga okuba malungi mu nsi yonna. Ekyokusatu, be basinga okukola chocolate mu nsi yonna. Ekyokuna, ne babeera nga banking industry bagizingako, era mukimanyi bulungi nti abagagga ennyo abasinga batereka ssente wa eyo. Kakati ebyo bwe tubeera nga ffe bannayuganda tugondera amateeka, abantu bangi bajja kujja mu nsi yaffe basigemu ssente. Olwaleero luno mulaba nti wano United Arab Emirates, ensonga lwaki abantu bettanira ne bajja ne basigayo ssente zaabwe. Era nange ennaku zino ndi mu kukemettererwa, nange nja kujyanguleyo wano flat, kubanga bwe nzija wano nfuna emirembe
nentambula nengenda nekola ebintu bya ninga nti naye lwaki ate mbonabona zino hotels kale nno ekyo kisikiriza abantu nga size kola mirimu naye nga ngambe kambeereyoko n'ekintu ekyange n'olwekyo banaye basaba tugondere amateeka wekyetaagisa okussa mu kulembeza ekitiibwa tukiseemu ennaku zino abavubuka mulaba olulimi lwe tukozesa nga ebigambo byetukozesa nga tuwerekereza oluusi abakulembeze biba tebiwooma ffe abava e Buganda nga twatendekebwa nga tuyise mu nteekateeka ya Nkoba za Mbogo ebigambo ebyo bannaye mbadde nsaba abavubuka ng'ensi yaffe neekula nga muneezimba tukozesa olulimi olulungi ate kambabuulira obusungu bubi bugaana omuntu okukulaakulana buli woyogera ekigambo nga kyabukambwe n'okulaakulana tokulaakulana kubanga batuuka n'okugamba ebintu ebyandikuzimbye n'obeera nga tobiwuliza kubanga oli mukambwe nnyo kale basebo ne bannyabo mbasaba tubeere nga tussa ekitiibwa mu mateeka okwagala okukola the love for work abavubuka ekigambo okukola njagala okubeebaza mwabajja eno nkimanyi bw'obeera wano bw'oba tokoze tolya bw'oba tokoze obula woosula bw'oba tokoze opaakingako ebintu byonna odde e Uganda kakati ekigambo okukola kyekimu ku bintu ebiyambye ensi ze twegomba ekisooka nze omulundi gwange ogusooka okujjano najjano mu 2001 nali nkyali muvubuka muto najja nga nzeggula fuso 2 magulu 10 naye nasanga ensi eno nga tuli wano Deira wokka mpozi n'okujjako eno ebba Dubai gye tuli naye mu myaka egyo twasanga nga bakubye pulaani yaabwe egenda okuza ensi eno ebitundu biri ebirala naye laba bannaffe mu myaka 2 laba ensi we bagizimbye naye ng'ekireeta ekyo baagala okukola kambawo ekyokulabirako waliyo ensi nga Japan ebitundu 8 ku nsi eyo nsozi naye Japan mu ekonomisi z'ensi yonna eri ndoozi ekwata tesukka kifo kya 5 mu maanyi naye nga bomanyi kye bakola ekigambo okukola bakitwala ng'ensonga mbadde nsaba bannange buli tuba tubadde mu kukola ekisooka mu kukola ekirala mbasaba tukoppe bannaffe bano mubalaba bakyerupe be tuli nabo bajja wano nga bwe muzze naye ffe bwe tujja wano tugendera ku kintu kimu balina kunkozesa yesi bakukozese naye bw'okola oyina ky'oyizeewo oyina ky'okopyewo gavumenti ya Malawi erina poliisi gye yatandika abantu bayo bonna abagenda ebweru bavayo nga babakuutidde nti mugende mukopeyo skills mukomewo e Uganda mukomewo e Malawi bwe muddayo gavumenti ebayambako naye ekizibu kyensanze mu bannayuganda ffe tuba tubadde tetwagala kubeera kuyiga ebyo bannaffe bakola kampa ekyokulabirako omubaka mulaba yajjanga buvubuka muto naye yasobola okugulawo flight and cargo business naye ng'ekyo bako wamu n'abalala nabo baziina ekyo kyetwagala kozesebwa naye manya ki kyoyagala naffe ffennyini nange gwe mulaba ali wano nakozesebwako naye mukukozesebwa namanya nti nze nina kyenjagala kambanyumizeyo kano nze banzaala Mityana naye nze bwe natula P7 nalaba mu myaka egyo olutalo lwali lwakaggwa natula P7 mu 87 naye bwe namala okutula P7 nalaba nga baba bange nga bava e Kampala nga bajjawo ne ku ssente naye nali brave enough after my P7 nempandiika akabaluwa nekawandikira baba wange ne bakaleeta e Kampala nemusaba nti nzije e Kampala nkole just imagine omwana wa P7 era yanzikiriza okuva olwo bwe najja e Kampala navayo nga ngambe taata wange ne mama wange nti eno sidda nze ngenze Kampala okuva olwo nameruka kati Freeman yenze gwe mulaba mu maaso gammwe wano kakati nammwe abafunye ekirooto kyammwe ng'ogambe ngenze Dubai mutuyambe bannange mubeeyo bye muyiga si kubeerako makozesebwa kokka naye wabula mubeerewo amagezi amatonotono ago osobola okukolayo akantu akatonotono kambabulire bassebo ne bannyabo teri atandika na kinene ffeffena be mulaba wano nze saazaalibwa siri mwana wa mugagga n'abalala e Kampala eyo kambawo ekyokulabirako tulina ebibiina ebitugatta
ekyakwagalana tulina tussa kimu n'ebirala naye twabikola abantu bonna abalimu temuli mugagga temulimu yazaalibwa mugagga naye nga basobodde okukola ebintu byabwe ate ffe embeera mwe twatandikira yali mbi nnyo mbasaba mwe mwine we mutandikidde bajjajjaffe bwe bajjanga mu nsi zino bajjanga mu mbeera ya slave trade ne kati abazungu bano batusalidde akakodyo ne bateekawo kye tuyita modern slavery ojja weeyagalidde ne bagamba miliyoni 2 oba emu kitundu naye tubasaba mba muzze mubakoppeko amagezi ago mumale mugateeke mu nkola tusobole okukulaakulana bannange bavubuka banange mbasaba ebintu bannayuganda tugayala wakati awo oluusi mu kukola okwo ne tufuna emikwano emibi ne tufuna abantu abatutwalira ebirowoozo mbadde mbasaba nga tunazimba nyaffe Buganda nga tuyolokera okudda ku ntikko tuteekwa okubeera abakozi Mama Nnabagereka abavubuka mbasaba kino ekirala mu Uganda tulina ekizibu ky'obutakuuma budde obutabukuuma ate n'obutakozesa budde bwaffe bassebo ne bannyabo mbasaba tukozese bulungi ebiseera byaffe mu Uganda gy'osanga omuntu amala obudde ng'ayogera ku bitamukwatako obuno bwafuuse bulwadde olina olaba nga kyakola kyanjawulo nnyo naye ng'ayingirira ekitamukwatako nebeera namukambwe nnyo omuze guno ngulaba mu bavubuka bannange mbadde mbasaba omuntu yenna emyaka egiri productive gy'emyaka egyo 25 ku myaka 4 emyaka egyo 15 ebona temugikozesezza bulungi mujja kutandika okufuuka ab'entondo anti bwe kimala okuwera myaka 40 ng'olaba banno ku myaka 4 bamaze okuzimba nnyumba mwasula ataddewo akayumba wali ak'emizigo asobola okufuna miliyoni 2 naye nga gwe ebiseera bye wabimalira mu kuyomba kugenda mu ntalo zitakuyamba mbadde nsaba nnyo tukozese ebiseera byaffe ekirala okuuma obudde ku mirimu bwe tugenda ku mirimu gyaffe tuweeyo obudde bwaffe bwonna obudde obw'okukola tuleme buzannyira mu bassebo ne bannyabo ebyo nno bwe tunanga tubikoze bakakasa Buganda ejja kutta ku ntikko wamu ne Uganda tesobola kugenda mu maaso nga ffe abakozi abalimu tetuli productive ekigambo productive kitegeeza omuntu abeera nga yeteeseteese mu bwongo ate nga n'obudde abukozesa bulungi n'olwekyo mbasaba abassebo ne bannyabo tubeere babuvunaanyizibwa nga tukuuma obudde ate n'okubeera nga ebiseera byaffe tubikozesa bulungi Sebo omubaka njagala kwebaza Ssaabasajja bwe yasiima mu mwaka ogumu nakuwasa obuvunaanyizibwa buno nze ayimiridde wano ntambudde ne Katikkiro wa Buganda amasaza gonna ag'ebweru gali 13 ndowooza naye omubaka wano kye muwagaddeko omwaka ogumu okubeera nga bakwasizza obuvunaanyizibwa obwenkanidde wano n'okumaakuma abantu ba Ssaabasajja abatudde wano mu bungi bwe muti ekyo nno kikulu ebiseera byo n'obudde obikozesezza bulungi nzijukira emirundi gye twajja wano abantu baffe baali nga buli omu alina ndowooza za njawulo era n'ekirowoozo kino ekyokubeera nti omubaka alondebwa bangi baali tebakikola ki tebakisuubira nti kisobola okubeera naye njagala okwebaza engeri gy'okumyekumyemu banno njagala n'okwebaza maama Nnabagereka nga mmaliriza maama weebale nnyo weebalire ddala okudda mu kuyaayaana kw'abantu bano aba UAE ekyamazima basanyufu nze najja wano ku Lwakusatu olunaku lwajjo nabaddeko nabo naye nga basanyufu nnyo nnyo nnyini ddala era maama tusiime nnyo tusiimidde ddala n'ebigambo ebyo bassebo ne bannyabo kankomaawo nga mbaagaliza ekiseera ekirungi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka tweyanzanye tweyanzege
akayimba akagagala nnyo Freeman ennyanja yali emutwala awo ng'aggwerayo awo yali agenda